but kuside ya Bruno K, I cannot be on the woman's side. I do not believe in coming to the public okujayo ebintu by'omwali mubadde nabyo emabega privately. Nange wemufuna munja kulya ebinaddirira mukama yange amaziga tegaba gago. Okay. There's nothing you're warning us about. You're embarrassing yourself. Oyagazaala mwana we oyina sente kyeki kujayo mu public okutandika okwasamira omuntu ayina okuuma erinnya lye mu public. What was the purpose of you coming to the public to embarrass the man who is even a celebrity? Why are you being so bad to that extent? Bwe tubasaba sente z'enviiri mitwalo 5 olowooza 5 gonna tugatwala mu nviiri. Atubaamu n'ebyaffe. Bwe nkusaba emitwalo 5 egy'emmere nze nfumbira emmere emitwalo 5 nkwagaza ki? Yes, my lovely people, mugamba mutianti kati Dubai Eye Uganda rebranding buli muntu batwaterezeza muntu upgrading ze muko bintu 1 right now tuli ku office and esemo omukyala wanabeko ne byabanyonnyola oba atwe idea yo bakundowooza ku bintu bigenda maaso ku nsonga za Bruno K. Mulowooza abawala bemazeemu nnyabe ennaku zino, mulowooza abawala balaze nnyo oba abasajja fa kati ennaku zino fa ababulamu kuba right now nalabye Bruno K kuba kati sazino is the topic. Ateekayo video ngaga yataddeyo ka post ndoza ngenda kikabiri emabega ngagamba nti kirungi nnyo okudatinga omukazi akola ki ayinamu ku ssente ekitandibadde kibi naye nga tunagenda maaso tegona omukyala abeyanjo then tusimbule embalasi. Hi, mujabale kwa amanya gange nze Zawadi and I'm a travel consultant at BBH. So yeah, today we're just going to be in a normal jazz. Let's talk about it. Okay. Travel incident ninja abachala this same round bavuddeyo balaze obutambi balaze batulaze obwerere of which ba consumer tebakowa bo bagala mubongere mbakole ki mu balage ebitunde ebyekyama ebitandi badde birungi for okumuntu obanga omwana wo obanga for example nti oli muzadde naye ku nsonga za Bruno K abadde nnyo mu rangos abadde nnyo mu bintu by'abakazi ez'abakazi simanya ate kyewunyisa kiringa abakyala nti tebayiga bwe kirabikanga abaya akava kono nadda kono nava kono nadda kono. Yes, twaga tubayise mu nsonga ya Bruno K mpozi n'ekirala King Saha inale Max zayogedde yeganye yono omuwala yavayo n'agamba mbu gwe yali aweereza video naye amweganye so nawe tujja kuba tutuukawo. Amweganye? Yes, agambye tamumanyi omuwala akozesa propaganda yagala kutalinnya lye era biyimbye babadde akuba freestyle ebijjatero yimbire obwe mu kagadeni awo. So kati nga tusikinsa tumutadde ebbali Bruno K. Why is he so much into saga z'abakazi? Mwavu nnyo oba nti kuba kati ate simenya kumanya bwenyiza kyogera. Nze sala kiteeka ku Bruno K. So what is the problem? I think it is the women. It's not all about Bruno K. Okay, tetugenda kwemalamu nnyo because omusajja muyimbi, because omusajja mulungi, because he's nice. We don't know chabawa maybe chichiba, you know, pull them. But atuchiteka nnyo ku Bruno K. Si yabayita. Gwe mwenyino gambye you've been dating Bruno K. Omuwala akugambye Bruno K came to ye yajja gyali. A whole Bruno K. Yajja gyali ng'ategedde mbu afunyeemu ku ssente. Kuba ndoze bizigo biri mu ssente, bizigo biri mu ssente. What was the point of the girl okkiriza omulenzi gw'amanyi ali mu scandal za Vanessa? No, agambye yamudatinga before. Oh, okay. So yamudatinga before? Before the Vanessa. Then Vanessa saga came in. Namusupportinga. Nasasula ssente za DNA kuba yali talina manager kusinzira ku mbeera. Don't you think Kama is a bitch? I think. Naye bakyala. Because you're supporting omuntu nga lumyo omukyala munne. So it's Kama. Anti kati nze nja kugamba nze nga Bruno K nja kugamba ebyo sibimanyi. I will tell you that was before you.
nkugambye nsobola okwegaana newebadde I don't even know lwaki Bruno K akkiriza weegaane anti bakebera omwana nga wuwe yiwadde eni anti oyo yali okay wa Vanessa nuno bamukebere DNA ono ndo yayi katannamuza ate omukazi bane mwegendeza abakazi abweze emyaka 3 n'okudda waggulu bazaala bw'oba oyagala kunyumirwa mu bunyumirwa wegendereze bali like bazaala anti omwana abawo kati sogera ku osalawo okuzaala nga mwababiri temukwataganya abawo tabawo oli tomukako omwana era Bruno K yagambye tayagala byakuzaala tomukako omwana muto okuba n'abaana abasatu ekikolwa ky'abantu babiri ekikolwa ky'abantu babiri but it is one who decides to take more responsibility. Lwaki you cannot force some. Nze ndabaka I've seen ladies abasinga nze ndabaka abakazi abasinga bapushing like njagala kuzaala you want to have a kid but for someone who is not even ready. But they are sperm donors. Anti gendo ogenda kuzaala omutali na ready akugambye tali nego yagala zaala kuba celeb. That is the point. Lwaki oyagala erinnya yakugambye nti tunagenda kunsaba lwaki yagadde amulabise yakugambye nti ye akikola like no yagambye yagenda kuzaala because alina sente ze asolabirira omwana. What was the purpose of you coming to the public to embarrass the man who is even a celebrity? Why are you being so bad to that extent? Oyagazaala mwana oyina sente kyekikujayo mu public okutandika okwasanira omuntu ayina okuma erinnya lye mu public. Omwana ayina agenda ofuna erinnya lye atali omwana taata agenda ofuna. First of all, from the first beginning you wanted that kid. Keep your kid. Relationship yabaddewo before Vanessa nga Vanessa wali ezo struggles of Vanessa wonna you never came out nga mukazi wa Bruno K. Yagamba he paid Jajja Ichuli to defend Bruno K. Jajja Ichuli yakola omulimu munene. I mean come out the same way you came out right now to show mboli supporting up. Yeah, sazine yagambye ekimujje okutaasa bawala balala. Bameka banji Bruno K. Kuba yagambye kulya. Okay. Yagambye nange we mufuna munja kulya ebinaddirira mukama yamanya amaziga tegaba gago. Okay. There's nothing you're warning us about. You're embarrassing yourself. You did this thing ngo bimanyi. Keep it as a secret. Oli mukazi. You know how much you've passed through this man. You're even embarrassing yourself by saying to the public mbomuwa sente olo tukole tutya. Naffe nga tuzisaba. Bruno K yagambye yesawe sente y'ekikazi ekwatibweko. Mate mugikwekanye ne yesawe sente y'ekikazi. Baddo yagala gijewere oba oyina opportunity mukwano oba oyina wojja sente. Kwatirawo ddala otovaawo. Nkola yo likyaliwo. Yennyini. Omukazi oba omuyina akuwaka sente akusponsoringa akolera embeera ng'eya Bruno K and a young man olabika bulungi bo tugambye yawunya n'enviiri owulidde emboozi just kugezaako okumwononera buli mukazi bwofuna naye obuzibu oba tozaala kyokka nabona oba tomalaako why is it like that? Omanyi lwaki abasajja abasinga tebaagala support from women? A misunderstanding, a mere misunderstanding atandika okukulangira engeri gyakuliisa engeri gyakusuuza engeri gyakuwa ebintu engeri gyakufumbira buli kimu. How about them ababikola every single day nga tebabyogerako? Kati alinga n'omukadde wa America yaswaza oyo naye tewali makulu kye yali aleeta mu public omuzalidde omwana amazi era abaana balinga babiri oba ne bwe baba bataano. Then why do you have to talk about bana abaana bo bajja bagobya? Why now? Ojja bafuula ebyana atwedde nga baana bamu. Akuzaddemu asooka owookubiri owookusatu I don't know how many they are. Omulangidde nappizi wamugulira mukwana abakazi si bangu. I know about abakazi zikimanyi bw'ofuna misunderstanding n'omuntu oba oyagala okkirire wansi naye bw'oba okkirira tekikola bwe kityo era bw'oba oyagala okwonoonera omuntu gwasinga n'okwonoonera. I don't know. You spoil your in person. Naye mu mbeera ng'eno ani aswala ennyo kuba ffenna of course kati Uganda yamanyira Bruno K. Omukazi ffe tuyused ku mbeera za Bruno K. Ate ono kyalina okumanya oyo omuwala yansimanyi linnya lye naye si gwasembye right? Si asoose si agenda and people are still coming in. Even right now maybe he's even yagambye yalabye message Mrs. Zalavu musimu yena
n'atabuka nnyo already twakava bya faith ate naawe simanya alina oyingizaamu kabaddemu ka jealous kabayiramu ate gundi labe ne Farida nakazibwe agambye mbu omukulu ayongere abaana amulabirire alina bwakyogedde kama kasitakuwa wooteeka abaana bayongere asabule emboozi simanya akole mbuye waali ajja kufuna yalina wajja balabirira kitulume era kijja baluma so kati abakazi abalina ssente abakazi abakulukulu bandibadde badeetinga bantu ki kuba abakazi abakulukulu webasinga okuba afune wa myaka gye konda banyu baagala nnyo otuseeri baseremiki ddala bana tosobola kubaira mukulu ng'olina ssente n'ofuna wa myaka gy'omukulu munno aba agenda kukaddiya okitegedde wemba ndi naawe nga tuli ba agement I want somebody to elevate me. I want somebody to give me energy. I need the vibe because you have the money already. I have the money. So I am old enough. So I need somebody to give me a vibe. So abadde amuwa vibe abadde nkola ya Zali something like that. That is Sibiman. Okay. Number one fan. Because she's my inspiration. I would like to wish to live her life. She's good. Okay. Kati ono ye eyalabisiza ina buzibuki. Eyalabisiza. Diamond had money. But Zari had more money. Before. Zari had more money than Diamond. Before. Ngati bana bakweyagala. Oloza chali kucha sente. Kati amanyi mangi. Akasajja katika ina mu kusente. Pozi kati ngatuvuda Bruno K emotoka emugwako amafuta nasaba yecho. I just Chogamba tayina nnyo sente. Eyo kodi mukwana. Omukazi nakuwa sente za video. Video eno je yali mu kwanda video nange njijukire je badayogera ko mwali mujajja yechuli yalinga yambaga je yechuli yetu era atwewandira ko nyo kula yovuze bwatu basaba sente za 2,500 oloza 5 gona tugatwala mu vile atubamo nebyo bwe nkusaba 500 ejemmere nze nfumbire emmere 500 nkwagaza ari kati ezo ze mufisa kati ze twakimye ezo sente ze mufisa kati ze twakimye tujja zibawa neso kombulire bisigo biri mu sente kuwanda abakazi naleko ne bana abebizigo abadde bayomba ono atundira nusula biri mu sente biri mu sente wa bari mu bizigo bona abebisa bali mu bizigo obuzibu mwatulaga nnyo nti mwagala gundi mukazi wa gundi alina sente wa Just prima aina mu kusente ono wa Katumba yani ono mukazi mama Shani mama oni ali presenter I don't know that one Shanita something Sharita Sherry Matov waliwo ono aliwa ne Dubai yali datinga barista Timo oba bamuyita ne yali ne mulaba ne yeye era ne yali mbizi cheke kwegamba kati nono webo omugattako bomugattako nendo za sente zikola ki ziri mbizigo so gamba basajja twettanire nnyo I don't think ziri mbizigo byokka buli business erimu ebintu by'abakazi birimu sente because tetwerumya era nja kujja nkugamba baby nalabya akasawo 5,000 zimpe owegomba omukazi ate obuzibu kati wetufunya abakazi b'ebizigo batulangira nnyo ate bayombana nnyo tulabika bulungi tuyina sente basajja bangi bali mabega waffe lwaki mubaate mwagala tumanyira ayinza toyina kyemungamba ndi ku side zombi but ku side ya Bruno K I cannot be on the woman's side. I do not believe in coming to the public okujjayo ebintu byemwali mubadde nabyo emabega privately. Anti wayagadde ondabisi what you gave me no choice. Ani yalabisizani? Where did Bruno K come out? Because Bruno K said you wanted a kid, I gave you a kid. What else do you want? Wait. Was that before she came out to the public or after she came out? I think before. I don't think so. Because she's sharing all the information. Bruno K has a name to protect. That's why kujja mu public yokutandika okugamba wabadde oyagala omwana mukuwadde. After all, he might be a sperm donor. Honey, I support you. If you're a sperm donor, give them those kids. And you women, take care of your kids. Mwababagala. Not the men. Mwabagala babana.
bw'osukka emyaka 3 mu 3 okyayagala omwana, whoever gives you oyo omwana mwebaze, tomuswaza. Okuzaala kwangu nnyo bwe kutyo nga kwavumisiza ono Kaye, Wisdom Kaye, kugamba mbu buli mukazi it is a choice, you know. It's a choice. Is it so easy? Like no, that? it's not easy. Why? It's not easy, but it's not hard. To have a kid. It is possible. Kati your statement ya Wisdom Kaye is a jogera. Abantu abamu simanyi kye boogera. I think every mother needs to be respected. And I also think every woman, wadde toyina omwana, you need to be respected. You don't have to force nobody okuzaala. Neither do you have to come in public and say okuzaala omwana si kyamaanyi. You know how many people have died? You know how many people are paralyzed because of that? Like the steps of which you take okuzaala oyo omwana, it is special. Tetuganye, it is as easy as a lot of people think. But it's risky. It's between death and life. It's between death and life. So respect both of them. Okay, katinga tuzeeko ku musajja Bruno K. Bruno K kye kintu kikakya abasajja bayita ba smart boy. Basinaka. Eyandibadde nno sinaka mulungi. Kuba n'abamuli abalabika tebamuconsidering nga sinaka, balabika baagala baby daddy. Can you also kunyonyera abantu sinaka yafaanana mu ngeri just gibana ebangu akitegedde because when sinaka abawa abafumbo oba just abawa abantu nga olere ba relationship akitegedde I mean tetujja kugenda deep. But people know the meaning of a snack. Njala ekulumye. Okay. Toyina kyakulya. Okuba essimu. Okay. Kapeta mbanzi nnyonnyodde. Oba okinyonnyodde wandibadde banyonnyolera ddala. Kapeta kalinnye. So I think that is ndowooza ekyo kirina okusaidia abakazi. No, both sides. Namba abakazi mulina gwe muli amuno gaha. Kanokona. Simanyi mukwano omusajja. Utandika simanyi. Oh, Balaba, you've been in that life, you've seen people. Yeah, I do. I'm not saying that it's you, but you've seen people. The point of being able to take care of your man, it's no big deal, right? You don't expect a snack to take care of you. Or your mwana yagenda okulabirira Bruno, not in intentions of having him as a husband or boyfriend. I am so sure naye yali akimanyi yali amobuli. Then why is she feeling zasukka nabiteeka mu zowe zigenda mu when you guys going to utandika okucyankalana noyonoona akabadde ka friends for benefits kagenda kajja mu omukwano benefits ziba tezikyali motoka ekiseera oyagala kubeera kati n'oyo ayinza okuwoomera kasinaka kayinza owooma ekirabika ekyamunyiziza ennyo kwe kumugamba tali ready to take care of the baby like kyamunyiziza naye abadde tamanyi gwazaalira ye nti omusajja yakava mu sikando sikando ezo zonna ziriku gwe abadde amuteekamu toyinza azaalira musajja gweteeka mu ssente ate kati omuzaalira batya ngo mpozi nga gwakyagadde nga bwagamba I want a kid teweetaaga kulangira omusajja omulangirako biki. So it's not okay for a woman okuzaalira omusajja gwalabirira. No, zaala. But it is your responsibility. Ogenda balabirira abaana babiri. Mwana abawo. Abaana babaweze babiri. Bano oli omusajja naye Bruno K bali bwana yo kyamulabirira. Awo simanyi oba akyalabirira ne Bruno K. Abaana babiri. Babaana babiri. Baba bangi. Obwedde oba ozadde ate kati nga weetaaga n'okukola n'okulabirira anedde oba omugyemu kyoyagala ye n'owoomuleka n'olabirira omuto. That's how it works. Yeah. You don't come to the public and start embarrassing a man you've been sleeping with and mbonviri zaali tezikuwunyira luli bweviri byali biwunya nnyo ng'aguma eyakufunisa batya olubuto wazibikkako wazisiba akaveera yakwatanga enyiro ne ka TV presenter akawala kavudde wakwatanga ennyindo mwena wayingiza mbote yalwanawo ndowooza nga obudde bwagambye lawundi emu mwana
Wait. This woman is trying to confuse us. Yamulaba before Vanessa, right? Ali lubuto. Vanessa ebintu byayitako almost a year, and they've not been doing anything. Olubuto yalufunadi. What have they been doing? All along. Like when you calculate. Ma. Balumuwadde ggulo. Yakwata sente n'awaayo ne bakola. Ebya Vanessa byaddi. Bya recently wano bamu guno mwaka right nga gutandika. No, was it after the death of before Jaja Ichuli? Yeah, Jaja Ichuli's things were just in May, right? Yeah. Before kuba Jaja Ichuli yali protecting now ne bafumana oyo omuwala Vanessa. Yeah, and kumbe ono naye gyali alaba ndowooza nga yalabirira ne bakuvuma. That means this girl got pregnant already before Vanessa's thing came out. Yeah, sure. That is what she's saying. I think. No, she's confusing everybody. When you calculate the time at Limba, ebyo tugamba mbu yafuna olubuto ono one touch at Limba. Ate yagambe yamanya dda Bruno. Tujja mulaba nga azadde ddi tubale. We shall count that. Ajja mukweka amulete mu May. Naye kati yetaba mbu asaziza mwana tata wa mwana wa. Omusajja tayagala beza baana bana. Naye Bruno K naye. You know he can sign off his rights, you know? Yeah, but Bruno K naye amaanyi gali. Kalaundi kamulu buto. Hey. It's a blessing. It's a blessing. Gwe. Aliso erefe Bruno K boy. It's a blessing, bro. One snap dot. Era mwena abamwekona kuna mabayisinganya naye mu taxi. Oyinza omukona n'ofuna olubuto. Bana abazina n'embi mu mabaala. Zokuleka. Hata akola massage by the way. Smatoya. Akola gana massage gano agomba kwambula abakyala. Byasinga nkokwagala oyo omukazi. Balabika tebakyabimukolayo. Bwe busungu. Tebajyamu massage. Tebamu scrubbing bulungi. Naye ate kati Farida nakazi wakolanga nga tusaba abaana abalala. Mama Bruno K. Guardian. Kati ye amukiriza n'alunduga. Amutamu n'amugamba kati olaba Bruno gendo balumu. Webakuwa ofanenga bozalo depositing nga tosobola kikola. Naye omuntu enanze nemayo abaana bagatta abantu. Omuntu yenna akulabiriza omwana abamunjawulo. Dala mu abatali myaka egigaana kati Farida talina mwana. Talina mukazi. Abaana be bakuze. Talina mwami. Abaana be bakuze. What would you say? Era wefunira ka Bruno K ngabula Bruno K mirimu bwagitambuza. Kuba labika yebeeramu. Amira kajja bakaita batali dia jasini. Simanyo bakarema. Aizo kuba yekubira odabno obonya. Obu family gundi. Naye tulekera okwiswaza as women. We need to be the secret protectors. We don't have to come to the public and embarrass people. You know, like these men are special to us. To an extent, no mulabirira mukwano. Byakuwa. Oba mwagalo we byomuwamu bitono. Asobola biwo omulala kati yanyize because maybe they're no longer doing what she wanted. But she was okay then providing everything for him. Now I minus complaining. Muzibala. She was saying it. Ezabasajja nga tebazibala. And I am so sure there is somebody funding her. Eye Uganda. Funding her. I am back home, Bruno K. Because if you can't providing or service amafuta, uchitegera cyo kiba kirala. Timanya na kumanya. Uchitegera ngo cyali wano kwasaganya issue za Bruno K. Waba umlala bakuyamba kwende back. And you nima bakazi mwewa. You people hide stuff. Wait, what on you? Omukazi ne boli musanga ajja kugamba. Story ya Eva ne Adam tojeman. Wait. Tewali kyakyuka. In fact, tewali kyakyuka. To controlling.
naye buli mukazi asobola okulimba, asobola okuholdinga obulimba, asobola okuwayiriza, alangira, and every bad thing you can put it on a woman. But you keep it for yourself. You know I can, but I will not. Just okubeera mnako obuntu bintu biswaza nno byaddala biswaza. How is a woman supposed to handle man? Omulabyemu kuba I know bwe dating omuntu so laba omusayino gamba onasobola okundabirira so bwaba like I know obuvunanyizibwa so first of all it is your mental, like what are your intentions with this man? Because omusajja wajja and you know this is just somebody I want to play with for a while and go. You will have to just do what you need to do, play a while and let that person go. And when you're playing for a while, do not involve feelings. What the zija you cannot control sometimes. But involving a feelings, because if you're playing game, play it right. Put it through up to the end. You don't have to reach in the beginning, in the middle, and then you start. Straight. Wherever feeling is in a watch it is at the end. Not in the middle when you're still playing your games. Not in the middle. Feeling was it and then regardless of how you would want this man to treat you and all that, respect a man. A man is a man. Short, long, tall. Support yamwe abakyala ng'esumbuwa nnyo ndeetedde n'abantu bangi obutasitolinga mu bufumbo support yamwe eri abasajja. Izi kibi nnyo omusajja omukazi bw'agezaako n'asupportinga bbaawe like bbaawe bakubine like omuntu gw'olina. Me that I think the greatest support women can provide to men is mental health. Make sure this man is in a good state of health. Like Amani, even if I have something wrong at work, I can go back to my woman. I will call her. We will talk about it. Everything she be okay. I make money. My boyfriend makes money. I will not care whether I make more money than him or not. He is still a man. Fabasiramu tugamba omusajja bamusajja. Mumpi muwanvu talina sente yaba leader. Nina kuzonga bikyuse nnyo. Ebizigo bibawadde nnyo ssente abakazi ne mukambuwalamu. Beesiga ebizigo beesiimye. Buli omu alina okulukinga. Omukazi yeetaaga akusanga ndowooza yeeyirusa ng'avuddemu eri stage esooka. Nedda omukazi yenna alina okwenyiriza. Kwegwinga teweeyirusa. Olayitinga bulayitinzi? Buli omu alina kyayagala amezi. Olaba naawe oyinza okuba weeyogeza wano naye ng'oyagala kkala. Ng'ekisambi ky'oyagala okugwako. Era bwe obukozi muntu ayagala ekinyirira. I was so specific ngambye kisambi kyeru si ekinyirira. Because mulimu ebisambi ebiddugavu nga baaba ekyeru toleeta. Naye naawe osalawo okugenda ku kisambi kyeru. Abaddugavu ngenda balekeraani. Abantu abamu tetwafa. Abantu abamu tetufa ku colors. You make people feel inferior. You make people feel inferior. Abawala abaddugavu, they are so insecure with their colors. Yet they have the best colors. They just don't know. Me, I reach to an extent, I'm like, wow, I wish I had that color. But then I can't. Wavayo damsana. Simusana, but I can't. Okay. Advising Bruno K, advising no. Sweetie Bruno K, keep up the job. You're good, honey. You're good. Reserve your name in all right ways. The only thing is that sola kulaba emitima gy'abantu. But singa Bruno K yali asobola emitima gy'abantu singa erinnya lye liri bulungi. You get the point. Like I know this one, I'm playing with this one. At the end of the day, he's going to, she's going to maybe fuck me up later. Nandibadde mudduka. Nze ishi gyemanyi ku bakazi omukazi asooka okwagala nga bana balina ssente. Akubeereramu biki naye ssente bwe ziggwawo. Abakazi balina ssente. Abakazi balabirira abasajja. Bwe ziggwawo atera okutabukamu. Abakazi balina ssente.
abakazi balabirira ddala nga badalina olowooza bameka bajja mu public obyogerako because olowooza yasoose but there are a lot of women with a lot of money taking care of men. They don't come to the public. And in fact, I can assure you this woman is broke. Old women. It does not matter. N'abato bazirina balabirira abaana bato. Nga kana gaye kafumbo. Kana katunda ebizigo ennankulabi. Kwa naye bakayisaamu eggaali. Akayogedde ku mmwe. Toyagala kwedifendinga waawo. Is already. You can't just give your opinion. No. This means nothing. This means, does that mean anything? No. You cannot bring your fellow women down. Because I have this, because I have this, because I have this, because I have a lot of this. It's not my personality, honey. I'm a different person when I talk. I'm a different person when somebody meets me in my office. Some people like me because of what I have. But you can't judge me by just mere looking at my pins. What if I tell you I have pins somewhere you don't know? I think it's all about having pins. Somewhere you don't know. Somewhere I don't bring public. You want me to walk with my pins public? What if I tell you I have pins somewhere you don't know? For me, how will you judge me? I believe it's all about the mindset. Talk to someone, see what comes of the person. Maybe. You know the kind of job I'm doing? I'm dealing with clients. I meet different people. I go in offices. I meet CEOs. I am respected. So if you try judge me by my pins, you are bothering a lot of people. A lot of people. And also nyonyi nti ngenda beda here hostess temwagala tatu temwagala pin. That's not the job I chose. People should you have an independent mind. I do. I don't mind about what you think about me. Sit with me. If I'm offering you trash, don't take it. If I'm making sense, make sense with me. It's not about how I look. It's about what I give you, not how I look. Bro, lero nsanga bwe bati encho ja kunsanga mukapatra. Onakyusa mindset mbo oyo alabika mu yali. Okusozera ko nyamba lyo litimu anishiba oba timu. Ebyo bya timu tusoke tubiveeko because buli omu atuwa kyanjawulo. They all offer different things. And you cannot have it all. Yes, of course. You cannot have it all. But no, but different things. They're nice. Okay, have some say King Saha avuddeyo nayeganye. Nagamba omukazi tamumanyi mulala yakomola yagamba bitu yali aboleza King Saha. King Saha avuddeyo nagamba tabimanyi. Where does that put the woman? Kuba bagamba mukazi wa King Saha yata obutambi bw'omuwala. Newebeera goyinza okukkiriza mu public. Newebeera goyinza okukkiriza. Amugamba tomumanyi. Omukazi yamuwala yagamba alina obutambi bwa Saha agambye abute. Point. Awabakumazi. Bute. So that tumanye mbo, okay, now you've been playing with this man. Bute. Ate bw'obute already tuba tukimanyi gwa butadde. Fenga abakazi oba otuswaza. Abakazi bena kuzina mukyaswala. Mukwano. Tuswalira ddala. So King Saha aba avuddeyo nayeganye ebintu ebyo omukazi oyinza mugamba otya? Yeswaza. Yes. No matter how much we dress, yeah? Public parts. I mean, private parts. You will say we chat to let's Nemubidaba. Afe tuli ba consumer. Nemubidaba byalaga. Oyo byalaga namwe byemwalaba. Twalaba. Netunula. Baserebu bonna ebyo byalaga. Namwe byemwalaba mubbo. Si wonna. You know why? Because that part is private. Void of believers. Ono mwana si yabita mukazi wa Saha okusinzira ku bigamba. Ate Saha obadde ayimba agambyeko mbu ebyali ebyedda. Birabika binza kuba yeah, maybe. But maybe wabyali byaggo. The only thing you know you cannot
bakuita batya, you cannot fight the wrong with the wrongdoings. You have to take it like oranise ekibi with ekibi. You're coming to the public and you're like, I have a good behind, my in front is beautiful, I have a little honey. You spoiled already, like tumaze okulaba. Tokyalina kyotugamba nampeera mulaba akyajoga ku TikTok akyakola bwaki mubimanyi already. It's a big deal. Nti bwatuula olowooza kati nze bwontunuulira tosobola kunyambula. Simanyi. Exactly. I don't know. That is the point. Like you can see a woman n'omwambula byonna by'oyagala n'obiraba kungulu naye ng'ayambadde engoye. Olowooza wali enjawulo. Oh, it is all the same. Oba ddene oba ttono. It is all the same. Mukazi tuvuddeko omukazi wa kamiliyoni. Oyo abakube. Yeah. Remembering your issues is Camille use the manager family. Privacy eriwa kyobadde otunyonyola wa. Oyo abakube. Alabisa. How do you have to? Oyo abakube. Alabisa your husband. After how long? It's over now. Oli mu America, leave the shit, go behind. Why do you think she's coming to the public now to prove everything? I don't know. You must have a reason to why you come to the public. Mu America ba nyumba gye batwaganga mpya kugamba osula wansi watono. Kwegamba yali alimba yagabononera. The Diana who was keeping quiet all along, why is she talking now? And there is okuba isibwamu. What's the point? You don't have to attack so much. She's not attacking nobody. She's letting her kids know I will. In fact, she made it clear. One day we shall sit to nyumyeko. You've already said it. So for Daniela, it is okay to expose the husband? It's not cute though. It's not. Because misunderstanding ziba mtu inayo tuita mu mbeera embi, tunayo tuli ebijanja, tunayo tuli emberenge, tuli embere ina bwita. Hamese busungu. I think she's mad at something that she cannot even let go because she cools down and then later she brings another something big like that. Oba yali amukubanya. Ngoye bagamba mbu ibits. Echechika?